Aha, anti Mandevi Kabaka gwalowooza nti omwana wo ali safe. Wuliriza bino, gwalina ekirowoozo ekigamba nti omwana wo muwa basale oba okusomera obwerere mu ssomero nti ali safe. Wuliriza bino, gwalina omwana mu kisulu era still naawe wuliriza bino, gwalina omwana ng'essomero ly'asomeramu lya singo oba bawala bokka oba balenzi bokka, naawe wuliriza bino. Kino tekigenda kkoma bwe mutaave ku bintu bya bwereere, bwe mutaalondoole baana bammwe bibatuukako tebagenda bagamba olw'okuba ababibakola babawa ssente. Bannaye n'ensonga ya Ebisiyiga era ng'amasomero agamu gaagiteekawo ng'emisomo mwe basomeseza abaana okwagala n'okuba nti bo babagamba nti okubeera kye bali nsobi, ng'era Ebisiyiga babisomesa nga subjects endala bw'oziraba oba ng'amasomo amalala bw'ogalaba. Bwe tutaatambuze maloboozi gano kino tekigenda kkoma. Nali nakajoyininga essomero Mengo Senior Secondary School. Omu ku ba student within mu ssomero nga yali agent w'ekimu ku kitongole bino ebitongole recruiting abaana mu Bisiyiga. Nze sigenda kozesa ebyombo LGBT mubuzaabuza abantu LGBT. Mama wange mu kyalo ebigambo LGBT abitegeera, naye ekigambo Ebisiyiga mama wange akitegeera. So waliwo ekitongole recruiting abaana kiyingiza abaana mu Bisiyiga. So what they do kye basinga okukola omulimu omunene gwakwata ba agent baabwe ne babasindika mu masomero. Amasomero ge bakoze partnership nago bafuna HM oba ba director b'essomero ebyo ne babawa ssente ne basayininga MOU okukkiriza ba agent baabwe okola ki okubeera mu ssomero omwo ng'abayizi, naye nga gwabwe gwa recruitinga ki baana kuyingira mu Kisiyiga. Bajjanga abayizi naye nga omulimu gwabwe mukulu kuleeta abaana mu Bisiyiga. Kyekyo kyennyini. Kaakati nze nali nakajoyininga essomero, I think by then I was 16, 17. Njoyininze essomero ntandise okusoma ng'omwana yenna omulala ali nnomo. Muyizi antandise okunkolako omukwano. Tuli mu class kya? Form 1. Kati Senior 1. Gwobeera mupya. Oli fresher kati wabeera abaku welcoming jjukira. Simuba ku welcoming tomanyi bigendererwa byabwe. So I later mu maaso eyo ng'ebintu bigenda mu maaso n'entandika okutegeera ono guy embeera ze tezitegeerekeka. Olwo ye ali mu class ki? Ye yali mu senior 3 if I'm not so mistaken. Yali mu senior 3 naye nga bali naye bamufuula. Like baku recruitinga nawe nofuuka recruit ate nawe no recruiting ne go recruit ze naye nakola ki na recruiting omulala. So a guy ankozeko omukwano, mmere angulira emmere ku kantini, ze sikyabonaabona data mbeera naye ku simu, angulidde essimu smartphone. Tebakkiriza masimu ku ssomero naye because essomero liba limanyi nti ono agent alina omulimu gwakola, so bakkiriza babaana baba wadde oba essimu oba ekintu kyonna. You get like I said, wabeerawo partnership essomero lyebeekoze n'ekitongole kiri nti mukkirize agent waffe byonna byakola, so temuyinza kugaana kintu kyonna. So omwana yabeeranga ku ssomero ng'alina influence n'abaana abala, of course mwabeerangamu n'abala nga babeera ne influence, bambala bulungi, balya bulungi, bebakkirizibwa ku ssomero n'amasimu, we bayogera tewali addamu, buli omu abawa ekitiibwa because of the influence at school. So guy na-invitinga oku-attendinga ku emu ku activities ekitongole kye yali akolera. Kitongole ki ekyo? Kitongole bakiyita SMAG. Kati guy mubuuza SMAG kyekinga nga ba SMAG just kitongole ky'abazungu tusomesa abantu ku ddembe ly'obuntu. Muganda wange gwampuliriza, ekibuuzo kiri nti ddala omwana wo gy'ali ali safe? Omwana gye wamussa okusoma ddala ekyamutwala kyakola? Tambuza obubaka buno tutaase emisaayi emito eri ekikemo ne sitaani onaatambula.